Yes, mukasira kasholekedde ekyatulese akawungezi kolwaliro tugenda kwolekera kasiba nabagambye tulekera ka romantic drama nga bagamba 10-10 Global Entertainment bakutuusiako sima gye tulekedde 18 n'okweyongera nkidamu nateera 18 n'okweyo bw'oba tugiweesa ngenda kusaba otawanyike mukasira kabe mu kutandika tulina kabaka gwe twatandika naye kakina agamba nti obulamu ku nsi ya Katonda kizibu nnyo bulina engeri gye bukufunza mukasira buba tobusuubirira kati nga yebase erudda yatandika okujjukira ebiseera biri ng'akyasoma waliwo abayaayi abaamusalangako Sande Masavu nga yabakulembedde Katonda watu baamutwalanga tinka bwe baamufunzanga ne bamukakkanako ne batandika omusekula They were not the best of times. Yagamba nti wagezaako okulowooza musike kasira kayinza okwenyumirizaamu era bwe yali omutonga asoma obulamu bwe sigamba nti oba bwali bunyomba nga bweyagaza abayaayi baamugwangako ne bamufukira ezzike kali agamba nti kasira kayagala okwerabira kwegamba kabeere mu mutwe gwe kasirikireeyo nga tayagala kuddamu byejjukanyaako baamuteekako mu toyireta nga mulimu ezzike kali agamba nayagalanga nnyo okubeera cool ne ku nsi ya Katonda buli kimu kyonna nakibeera ekyobuuje ne saasobola kubeera cool natuka essira n'embyegezaamu n'enkola ntya naye nga kyebika nsobola bikolera wakana mu kisenge kyange kati lunaku lumu aba atudde bali alina kasirema akamunyumiranga kasirema k'abanniga guli modro z'amaani yabeerangawo ng'abwekaanya mulimu karakita ezaamunyumiranga wow Some kids wanted to be. Kali agamba nti abaana baakulanga abasinga baagala kubeera bapayirota abalala baagala kubeera badokita naye kyewuunyisa ku sayidi yange nze bwe nalaba kasiyema kawe ne ndaba nga njagala kubeera pimp PIMP kinagenda okizula nga si kizibu nalina kwata bukwasiku bwogenda mu dduuka litunda bikadde nenfunayo engoye z'abajjajja mbutuufu n'ez'ensala n'embeera mu kintu agenda okujja ku ssomero kati nga yakyusizza gwe sole kimwana kabongeko atoyagala ize bibangamu gwe sole ki kyogamba matidde bannange yajja ku ssomero ng'oyinza okugamba baamuzaala mu 18 agenda okuza amaaso yagwa ku Sande Masavu ndaba nno kano akajega tugende tukafune nga bulijjo bwe bakikola kakino yajja atawanyike baamutwala tiika nga namunye simufungije ne kino kyeyali amaze tekyakola abayaaye baamutwala entyagi njagala wekaaje yagamba nze ku sayidi yange buli kimu kyonna nalemwanga okugjako omuntu omu gwe nali matira mukyala Agassi Wilson alina kamagazini omwali omukyalo ono gwe yali amatira okamala ng'ayingira mu toyireta n'asooka yemamaaza sisaawe yakimanya nti abeereyo neegalya neyemamaaza maama ono ali mu kwemamaaza maama abaaye oyo aveeyo naye amalirize amugambye ate singa onnemesa nyinza otwala akadde kakati no yemamaaza okakanansamudde musyatu bambi The emergence of the internet and social media was a kali agamba nti ebya internet kasita byayingiramu amaanyi nebeera byakabi abaana abafa balinamu ku buseere bafuuka babiliyoniya ku MySpace ku Facebook pozi ng'ogasseko Black Planet TV Twitter being a geek was now cool. kakati yakizuula luvannyuma nti okubeera gigi kyamuleetera okubeera cool yali kakensa mu kikwagano ebya IT era bye yali asoma yakwata ekkubo n'agenda afuna omulimu ogw'amaanyi mu kampuni y'enjawulo era nga basinza namusinza eyo yagamba akaseera kange kaatuuka neŋŋamba kati webituuse ntuuse nkoyo okukolera njagala isimbe nga neekolera emirimu egyange ku bwange abeera n'abakyala afuna ssente yagaggawala nga alina emyaka 21 n'agaggawala kasima bakayise sharon 123 gano ge maka ge yali yafuna nkugambye yeeyagala buli obulamu ssebo yabwerabira kulegera tagali yafuuka kakensa mu kikwagane kompyuta nkugambye muganda wange akoona dansi yeeyagala olweyagala sirwakulo n'akwata ekubo nassyako n'empale okussa ku bbanga lye yali amaze nga agenda maaso n'okukolera kampani gye yali akolera yatuuka n'akirowoozamu n'agamba nedda webituuse kakirabika neetaaga nkolo emirimu egyange ku bwange naye nga bomanyi bba abazungu ebiseera ebisinga bwe bawa kulekulira oteekeddwa atleast ogezaako bawa notice in advance nti mu myezi 2 ngenda kuba ndekulira kati yali akolayo mpolampola nga webafuna ayinza okudda mu kifo kye baabano yali afunyemu ssebo ku ttooke nga kati ayinamu lengera nabagambye 18 n'okweyongerayo
Syagala kulaba mbwetudde nga togiweza. N'afuna n'ebifungo bye kwe kujageseko siika n'eggaali. Baabano itawo n'atuula ebbali. Motoka avuga ziri ezalagirwa. Obulamu atambulira mu buli obwaba alagirwa. Yakwata ekubo n'ajja abeeko gwasiikana. Yagamba mu kaseera kano ali noonya ennyumba ennungi mwesobola okubeera engwana. Era agamba nti wano yasiikanira nakyala ayitibwa Sharon Clark. Gwe nsobola okuyita Sharon namba 1. Nagambye tulika ayitibwa Sharon 123. Yajja afuluma eggaali. N'akwata ekubo ayokere waali. Yali akola mu byamayimba ng'alinga buroka. Yagamba nti okusiira ku maka gano ge twafunye gali mu buli kimu kyonna ky'oyinza okwetaaga. Kegamba nnyumba asufu ddala mbutufu eringa ggwe. Mugamba okakasa. Kati oluvannyuma ng'omase okwekanya ennyumba ki ky'ogenda okukola? Mugamba sina kye ngenda kukola, ki ky'obadde olowooza? Nakyala ssebo teyamusaba busabi. Kabaka n'ayitawo. Ate nga bw'omanyi buno bubadde bututte ebbanga nga buuje kabeera n'amaddu muganda ate bwe kakugwako kasobola okufuukira ejjike nga tekatti. Ziba teziri busa kyali we yajja dru. Mwana okimanyi nti mukazi wange ayenda. Mbutuufu ku luno muguddeko. Ani? Neiba waffe oli. Neiba yakajja ku kyalo mu myezi ng'ebiri. Mwaŋŋamba nti avuga empaaka kona kirabika tavuga mpaaka. Kati ate bino byonna byavuddewa. Mazima abakazi si beesigwa mbadde muwa buli kimu kyonna mazima nadda ku neiba. Yandibadde afuna omulala naye n'atagenda ku neiba. N'okwata omukazi n'omuwa omutima gwo n'agunyiga n'agusula ettali. Mpulira nze namenyese. Ali mu mbeera nzikakali. Kyali wayitibwa ddyo. Yagamba musaatu mukwati w'ennaku. Nzijukira omukazi gwe nasooka okwagalira ddala gwe nasooka okweggala. Nange mutuufu nali mukwano naye. Nga mpulira njagala namuwasa omulundi gwe nasooka okumweggala. Bw'ati no bwe yali afaanana. Yali ayitibwa Tishara Kwenda, Dimitria, Eifeni, Jones. Yalina amannya nga 8. Kakai n'amukakanyeko. Yasooka n'amukaka ayogera I love you. Ng'amuli waggulu naye nga mutuufu. Yagamba sigaana nyinza okuba nga nali mu mukwano mu kaseera ako. Wabula natandika okaaba. Ekisinga okunkwasa ennaku sigwe omulundi gwe nasembayo kaaba. Oluvannyuma ssebo n'ankyawa n'afunayo gaayo mu Swidi. Nze ne bansuulawo. Yakitunuulira nga kigenda kinna. Naye bannaaye nakwanda. Gwera kwanda. Ddala mutuufu maishori. Olinayo ku ice cream? Yeetaaga ekiro ekisobola okumukakanya. Mugamba tewali tabu kale gyatuge tufuneyo obusmoothie. Kale yakwata ekubo n'ajja ku kampuni gy'akola. Ku kampuni sebo yali famous era nga bamwagala okukamala. Mr. Popular. Mwasitore ekikono gamba kigwe. Yagamba nti okubeera popular yalinga new phenomenon kwegamba embeera endala empya ku saidi yange. Buli omu yenna amubongako. Kati akwata ku okwolekera mu yafeesi ye. Agenda kuzza amaaso waliwo omukyala atudde mu yafeesi yasooka ne yeebuuza ate ono y'ani. Nakyala n'akyuka gye bali. Ononsonyiwa. Ati mbadde ne mukwekkaanya vyo n'osonyiwa okubeera mu yafeesi yo. Oteekeddwa okuba nga ogenda kuntendeka nze ngenda okudda mu kifo kyo sabbiiti entono eziddako. Bamuta John Smith kirungi okusiikana. Ndowooza nkuwa emmeeza y'otuule. Era butereevu. Ono agamba nti basaikologisi bagamba nti omukyala asobola okutegeera omusajja gw'agenda okwebaka naye mu bbanga ettono. Tukitwale nti chemicals zibeera mutwe eziba drivinga okusinziira ku sekisi yaabwe oba genda yaabwe. Ziba teziri busana ne wabaawo wajja. Anti oyo business advisor wange kumbe ye nakyala Sharon. Gamba ki? Oh, you have company. Oyina gwolina naye mbadde sikisisi. Gamba ki? Nange bamita Sharon 2. Kati awe namuweera erinnya Sharon namba 2 ye yali yeyanjula mwamu Sharon 2. Kubanga nono ye Sharon. And this is Sharon. Ono Sharon nono Sharon. Sharon meet Sharon. Program and into the fire. I'll be your guide though. Wow. Mugamba tewali tabu ngenda kuba nkukulemberamu nkulage buli kimu kyonna. Really looking forward to it.
era ddala mbutuufu ndi mwetegefu mbadde nkusaba tuyite mu nsonga zino Okay, Sharon. osobola okumpamu eddakiika etontono njogeremu noono nti wali tabu naakwateko bafuluma asobole okweyongerayo So, kaakati that's your replacement. Yeah. oyo agenda okubeera replacement yo nti ye What does that mean? lwaki webaka naye Already sleeping with him. nkulaba watandikise dda okwebaka naye I'm not. nedda sinaba tandika kwebaka naye A couple seconds ago. What do I know? abadde yakayingira wano sekendi sintono This has no concern to me. I'm not. ebyo byo tebinkwatako seetaaga bifaako nnyo Space is all yours. jasi mbadde njagala osayininga kwegamba ennyumba ebeereyo aya Congratulations. we balituuka ku buwanguzi Well, Ah, let me not keep you from mbadde saagala genda maaso nakulinza kubanga olina bwolina okwasaganya right to celebrate. bw'onooba omaliisa ndowooza nsisikana tujaguze ku lwekyo ko ye kale tewali tabu ku lw'okubanga amuwadde ennyumba kwate kubo n'amusiikana waaw kyali kikabuka So you know that's how you celebrate. ati bwe batyo kati omuntu bw'ojaguliza ennyumba kwegamba kwandibadde nga kugisalira Get up. nosalira ennyumba Hate to hit and run. manyi kanfulume sandyagadde kibeere hit and run nti twekonyeko bwekoonyina You know, ate era bulijjo bwe kibeera I don't have anything to do tonight. If you want. olabye otasenga tusikana mu masekaleke kuba nsina bye ngenda kukola ekyo kyolwaliro Oh. No, you know what? Forget about it. yakiraba nga kirabika agenda kweganya namuga kireke byesonyiwa ebyo To do. So Okay. nyina bye ngenda okukola naawe olina byogenda okukola then tujja sisikana olulala oba osanga koye kali oh, I guess I'll call you. Gonna need some again. ndowooza nja kukubira kasimu senga mba nyina kyeneetaaga baba bagenda ne bawulira atanyiizira ani oyo oyo ateekeddwa kuba abese sanga lidako yajja nasooka akwata eriggo lindako kakada Drew? gwe ssebo abese sanga nti wange What here, man? I almost looked. kati okola kiwano eno What do you mean? What budde bwakiro ki kyotegeeza nkola kiwano days until I figured things out? anti wangamba mbereko wano ennaku entonotono nga bwe neetereeza Sharon, Drew. sharoni drew I am terrible, thank you. Okay. His girl. yamubuuza oli otya kono siri bulungi Sorry. Are you going? mukazi we yamukyaye genda onangire ku leediyo n'ekyo kiggwe No. No, okay, yeah, I'll see you. oyagala kungoba nti nedda Is that how you cry? bwotyo bwotyo bwobeera ng'okaaba Always rushing to get somewhere. yagamba ebiseera ebisinga nzi waliwo ekinewunyisa ku abantu babeera nnyo mu pakupaku nga balinga gye baagala okugenda ng'omuntu oyinza omusanga olowooza oba alina gyadduka oba kye kati yasisikana kano ka sharoni kateekeddwa okugezaako okubanga alambuza emirimu n'okunyonyola emirimu akagenda okudda mu kifo kye I reward kawungeezi kolo baafuna we batuula bagezeeko okuwayamuko kamunyumiza life yaako bazadde baako balinamu ku ttooke the small so me. bakateeka mu private school ne kasoma ne kafuna scholarship esaawa zino we kali kati kakola bulungi Let's get off topic a little bit here. njagala bino tusooke tubiteeke ebbali ebiboozi How long have you been screwing your business? omaze ebbanga ki nga business advisor wo omweggala Are you okay? Yeah, oli bulungi wrong pipe, thank you. jasi akamere kagenze wakyabo Correct. Patron helps. Thanks. weebale How long? omaze ebbanga ki nga omweggala Having sex with my business advisor. By the way, you two were looking at each other. ekituufu kiri nti simweggala The fact that you guys are fucking. bwe nakutte kuba okujja mu yafeesi n'abalabye nga mwetunuulidde Patient, I'm ekyandaze mbu muteekeddwa okubeera nga my business advisor. Why not? sisobola kubanga neggala business advisor wange kono lwaki nedda Is she good? Really? Being mulungi You- leka naawe You're a grown man. oli musajja mukulu With a girl. ndi mukyala mukulu tuli mu mboozi ya kintu kikulu lwaki oba toŋŋamba I don't like to mix business. sandyagadde kumikisinga bizinensi ng'ogasseko ne You pressure did. kyannaku Excuse me? ogambye eki Let's be honest. kankubulira amazima nga seekwese Falling demands a lot of time, which means any chance of developing an outside relationship. yagamba nti omulimu gwe ŋŋenda maaso n'okola okimanyi gutwala akadde kangi And since we're only okusobola okugezaako developing a relationship outside omulimu gwe ndimu kijja kubeera kizibu kyokka ate nze naawe tugenda kubeera fena at least weeks 2 n'ekitundu lwaki tuba tetukikola convenience, mu kaseera bwe twagalidde wawulira ddala mbutuufu I think a little business with pleasure is. nze ndowooza kaliro business with pleasure tekirina tagali What do you think? tusobola okugattagattawo gwe weoyagalira wonna yagamba nti tukikolerawo bawange kiyaddamu kyokka What are the odds of that? yagamba kati ndi ku shawuni namba 2 teebereza Just being n'asooka kabulaza yafuuka masiini having sex. waaw Think about so many different things while yagamba kiba kya busiro ogenda maaso n'okwegala omuntu ate ng'olowooza birala Listen up, young blood.
kati alina kyaliwe yali yamutendeka n'amulaga kye bayita okwagala ebintu bya sekisi n'ebiraba byonna. Lunaku lumu yamutuuza ebbali n'amugamba bw'obanga olina omukyala nga muli mu nsonga y'ekawolongojjo gwe kyoba okola tolowoozanga ku ki nga bwe bitambula kijja kutwalira eddakiika emu. Kati kyolina okukola olina kufuna birala byolowoozaako. Lowooza ku mmere esiridde, lowooza ku biki byogenda okukola, lowooza ku lenti gwe bakubanja naye ng'ate eri wansi kiba kyekola kyokka okitegeera. Oteekeddwa okipinga concentration. Of course game olina ogikipinga tight. Tuwandyagadde kubeera musajja asabulira buddakiika emu nti nedda. Lindako. Kati kibeera kya busiruzi okulowooza ku musajja omuddugavu essaawa zino ate nga ndi mu kalwolo. Yalina okulowooza ku kintu ekirala. Baba wow. Oli yali yamuyigiriza n'amugamba nti bw'obeera ng'oli ekawolongojjo gwe kyoba okola nga kiba kimu tolowoozanga ku ki ky'oba ogenda mu maaso nakukola kuba kijja kutwala eddakiika bbiri. Funa ebintu by'olowoozaako ebyo bisobola okudistractinga okujja naye ate concentration terina kuvaayo. Genda. Eki? Nedda baaba ngenda kusaba fuluma genda. Sibo kanakyalo lwamaliza kamugoba bugobe ne kamugamba agende. N'asooka yeetunulako. Labika abadde akyetaagayo kawanulu. Genda. Fuluma genda tandika. Nagamba tufudde. Aba akyawoza n'akulaba enkya ne bamuggalirayo. Banange. I guess you can say from that point on, Sharon 2 and I developed a particular... Yagamba ndowooza osobola okuteebereza okuva olwo nze ne Sharon 2 oba Sharon namba 2 twatuka ekiseera nga bwe twagalira. Wamusiikanira wamugambira nti ke kaseera mu mmotoka bakikwasaganyizangayo nga sebo kamusanga mu butuufu mbadde njagala kulabako edda. Baabado twala matatu sukuma twala tozikiza kono tozikiza sizikiza nyweza nkute twala mata ntute baba nyweza kono nywezeza. I'm sure it's going to be great. And we'll see what we take from there. That sounds good. I'm gonna go to the restroom. Kagendeko mukabakyala nti butereevu. Bye. Abagenda ne kamukwata ettaayi. Kakaino byamusukkako n'akwatikubo n'asooka agendako mu dduuka ly'Abachina. Energy supplements are yagamba nti obanga mu muzannyo guno energy supplements ebiseera ebizinga siba nsonga nkulu. Olya ku mmwanyi, olya omulondo. I couldn't keep up this pace. Amazima gali nti ku peesi gye baali bantwalyeko nali sikyasobola kigumiikiriza. Genda okuza amaaso n'alengera kakafe. Yajja. Thought I'd found the perfect hideaway spot. Nali ndowooza nfunye akafo esobola okwekweka ensonga zino nsooke nziteeka erudda. Or rather she ran into me. Agenda okuza amaaso omukyala n'amutomera. It's all right. Muyira byamuyiridde. Kooti yo njonoonye bannaaye. Akiri fine teweeralika kiryoka enja kubeera fine. Bambi togenda nkwegayiridde. Bw'oba tofudde alisi mpaamu eddakika. Kakaawa wano si mubi nsobola okuteekerateekerayo kakaawa. Bambi togenda. Byamusobera agenda okuza amaaso kuliko kasinema akakadde. Kasinema kyako Dominite. Bintu bya funguluku. Yagamba nti wano we namanyira nti ate ono omukyala kintu kya njawulo. Nasalawo ntule butuuzi. Nali mu kaseera ke kamu nakyala abajja. Onoonsonyiwa munnanga ate teyamuyiira. Yaddamu n'amuyiira. Kale tewali tabu kaawa sibubi kaawa naye alyoke. Bwe bituuse kati njagala kwogerako ne manager. Kale mpayo sekendi sibiri kangende ndeete manager. Nzemu ne kamuyiira. Kajja. Gamba ki? Nze manager. Yegwe manager. Anti nze nnyini kifaateera. Kifo kyo nti ye. Ekyewuunyisa kanakyala ke kannyini kifaateera ke ka manager. N'osonyiwa okuyira kaawa okuteekateekamu ebintu munnange. Mpaayo mukisa gumu. Kale mukisa gumu gwokka. Erinnya lyo sirifunye munaayiko ono. Bampita Jona. Sharon 3. Waliwo yamuyita Sharon 3. Kale nno ekyewuunyisa n'ono yali ayitibwa Sharon. Oli yali amugamba Sharon ku ssaawa 9.
3 what? The guy's coming tomorrow at 3 to... Gaya agenda kujja ku saa 9 enkya asobole okugezaako tereza bya intaneti. Not your fault. Just hold on 1 second, okay? Kale. I will be right back with you. Ate olowooza nti yamufuula Sharon namba 3. To take down that free Wi-Fi sign. Okay. What are the odds of having not 1 or 2, but... Yagamba ddala mu butuufu mikisa nabaki okubanga otumedde omukyala asooka alina erinnya Sharon noddamu n'otumira n'owokubiri Sharon ate nomala n'otumira n'owokusatu nga ye Sharon. Almost there. Naatera otuuka kuno sigenda kuyiira buterevu katuusizza. Thank you. Waaw weebale katuusizza nga takosezza muntu yenna. Not a big deal. But I have been thinking about a way maybe. Yali abuuza kati nsobodde ntya okuyamba kwegamba ofuna engeri gye nkusasula kuba nofunyeemu endowooza engeri gy'osobola okunsasula tuula kati nkusasula ntya. Really? Tugende ku kyeggulo okakasa. Yeah, hear me out. Look, he's not ugly. Okay, he's not a loser. Ku kyeggulo gye nkutula njagala osisika ne kyali wange. Hasn't really hit the date. Kyali wange abisesanga mubi naye 2 weeks. zeruuza mukazi we yakamukyawa sabbiiti 2. 2 years. Did I say 2 weeks? I meant 2 years. Mazima kale babadde bonna mu myaka 2 si kale myaka 2 myaka 2 giringa sabbiiti 2. Terrible. And ali bubi I think you might be the girl to break him out of his... ate nga ndowooza gwe omuwala asobola okumugya mu nnaku gy'alina kati yakwate kubona gy'asika n'abesesanga n'amugamba abba omanyi Well, we're gonna have to do something here. tuteekedde alisi okubaako kye tukola abba yamugamba olabika osinika binnyo Okay, she's sharp. She's pretty. She owns her own... kawala kasufu kalina edduuka eryako Hey, if anything, you should be thanking me for hooking... nze nga mawandibadde onneebaza okutuusa ku ono If she's so perfect, why aren't you dating? bw'abanga ddala mu butuufu musufu nga bw'oyogera lwaki gwe tomudeetinga I'm ready to date a girl like her. nze siri mwetegefu kudeetinga muwala kati nga ye So, what makes you... kati gweogenza okiraba nga nze nteekeddwa ki ekikuleetera okulowooza nti nze nteekeddwa odeetinga omuwala ng'oyo tula nti omanyira bumanyizi ndeka Getting out of here. Would you let go? ndeka tunkwatirira ndeka You have to meet her at least. njagala omusikala alisi oyogere munani ndeka tunkwatirira Okay, it's weird. It's like the name is your fetish or something. yagamba Sharon sikitegeera nakyo kiri wiyad nono naye Sharon Or feet. olinga amatira amanya Be that I have a name? nga bonoga nti mulimu abamatira ebigere mulimu abamatira engalo gwomatira amanya This girl... Get off me! ndeka Sit down. You're gonna... tuula wansi 9. Just get off me! ndeka naabwe tonsika obadde otya balina omukayana You two do look crazy. naye ddala mutuufu mu ababiri mulabika okubeera crazy This isn't what it looks like. wama tekiringa bw'osuubira Looks like. I'm sorry, I was late, by the way. n'onsonyiwa nze ekikeerezi No worries. kajja ne kasiikana jona ne kamuwa akafumito This is the great guy. ono ye gaayi gwe mbadde gamba abesesanga Lovely lady, Sharon. ono ye mukyalo omubalagavu gwe mbadde gamba ayitibwa Sharon yebaleko munnange Being kind of a dickhead right now. leka kubeera mutumbaavu naawe onoosonyiwa Sharon Okay. onoosonyiwa Jona Belong here. Okay. wabula sigwana kubeera mu kifo kino Get out of here. nze kaŋŋende noonye gye mbeera lindako Sorry. n'onsonyiwa munnange kati So that's Drew. Yep. kati yoyo abesesanga kono yeye Yeah. So... ate tugenda muleka agende tusooke tumugobe tumukwate I don't think you should be scared at all. kaakaino baakwata ekkubo ne bamwesonyiwa ne basaba liisa akawungezi bakatambuze bombiriri bajja bawaya The fun part. I mean, the unknown is the fun part. 3 years ago, I said, I'm going to open up my own coffee shop. Now look at me. 3 years and like 5, 6... baali banyumya ku mbeera nga bonookera ku makya n'ogamba nti kanengenda tandika okukola ekyange ne roodi ali mu prosesi yakweteekateeka kubaako ekiki ekyakola nakyala ekye yakitandika ndowooza myaka 3 egyetoolodde era kyalinga kyakusaaga naye sebo yakissaamu omutima n'akissaamu omwoyo Alright, gotta do what you love. n'abeera committed Yeah. oba olina kyoyagala lisi kyetaaga nnyo okole kyoyagala I know, I appreciate that. Now, normally, when I feel this attracted to someone, this connected, it's time to have sex. The fact is, guys have two... kakano baafunamu akadde ne banyumya n'awulira nti ali so connected ne nakyala The thing was, n'agamba ebiseera ebisinga bwe mbanga njogera n'omukyala bwe nti ne mbeera so connected mu ddakiika eziddako mba ndowooza mutwala kawolongojjo No. The only time a man wanna listen to what the hell a woman got to say is if he's... yali agamba nti ono teyandiyagadde genda naye mu buliri rodi n'amugamba nti ku nsi ya katonda omusajja okwefula nti alina byawuliriza okuva eri omukyala byayogera nga either amugumiikiriza asobole okumweggala oba si ki bw'omutwalanga n'omala omweggala n'osigala ng'okyayagala okuwulira byayagala okwogera omanya nti oli mukwala baabano ate olowooza teyamuleeta bulesi kyaliwo eno mu kibaala eri ba stripa ono gwe bakyayi kakino yakwata ekubo n'ajja eka nassaako omuziki about vinyl, the music just sounds different.
yagamba nti ekyenjawulo ekiri kuva ino omuziki gwe gulekeka mu ngeri ya njawulo. It's not CDs or MP3s. Ebiseera ebisinga bw'aba ayagala ogezaako okukakana alowooze And a lot ye okulowooza ke tukwekuusiza ku CDs oba MP3s. of music. And yaba ayagala kuliza music oyo omukadde tamanyi oba ayina old soul oba mwoyo omukadde naye I gotta see her again. kano akawala ka Sharon namba 3 kalina engeri gye kamukwata n'awulira nga ayagala kuddamu kalaba nateera. Hey, Are you serious? aba ali wano Sharon namba 2 ng'amukubira essimu oli siriasi tokyayagala kukwata masimu gange you mustn't heard. anti music abaddeko madde sigiwulira Honestly, I kind of just kati nkwetaaga no in wano for the night. ngenda sigala wako ekiro Yeah. Yeah, okay, I'll yanguwa tokirwamu kono kale kanyangwe kale kasooka keebaka kamulinde baabano teyalina kyakola yajja n'asooka akawaziyo ezalagirwa embi wawawa What are you trying to do to me? kiki oyagala okunkola oyagala kunzisa njala bwe mba njo yaba tokirwangamu kyali wali ka sinema n'obwakaaba yambuuza nfaanana ntya How do I look? vaayo Great. I do. nfaanana tukono oli great naye vaayo Yeah. okay You okay with me going out? oli okenzi okuba nga ngenda out ne Sharon namba 3 Because you know. ali lwaki mba siri oke alwa nsonga nali muleetedde gwe Oh, dude, really? Chapeli. Please go out, have a good time. genda ofune akaseera For ak'essanyu each other. I saw the chemistry and nze nakulaba gwe naye musobola okukwatagana don't do distract. naye kati nyamba va mu sinema yange leka ndabe sinema yange vaayo Yes. kale kale Got it. Okay. Hey. kale Thank you. Wish me luck. weebale njagaliza mukisako n'obutereevu genda okimalirize I need a bosom to cry into. mazima abantu abamu balina emikisa baffe twabaaki kati baakwata ekubo ne bajja waliwo sinema eraga funguluku ate eraga classics Oh, that is so tight. That was wicked. Wicked. Ah, I love that. Can you see that part again? Hell yeah. ofayo singa tuddamu ne tulaba kapaati ako nateera nti ye One more time. bali ku businema bwa bulusiri baabo Watch this. He's gonna clock him. Check it out. lengera agenda musekula ennyondo Look it. Ready? lengera amannyo bwe gayiika ng'emberenge z'akasooli Even the second time. How's that? Get him? Yeah, I got him. I got him. waaw Really though, Crouching Tiger, Hidden Dragon. yagamba Crouching Tiger Hidden Dragon ke kamu ku busineema obukyasinze mu biseera bya kakati It's like Bruce Lee in The Big Bad. ne Bruce Lee mu Big Boss Totally. Jackie Chan mu Drunken Master Yeni Byao Absolutely. Yes. Okay. Oh my god. nyumirwa nnyo obusineema obukadde obwa funguluku Fucking love Legend of Fire. Really? nange mbwagala Love that movie. It is one of my all-time favorites. I love all the classic ekyewunyisa bakwatagana nnyo genre. I feel era bwe batula ebbali ogenda maaso n'okuwaya bakwataganira ddala from the 70s. Oh my gosh, me too. I mean, I say that all the time. You know, it was such a chill time to have lived. Yes. baabo Thank you. I mean, the clothes and the style and the language. bw'abeerawo n'asaba n'agamba kale singa nali mbeera mu gya nsanvu Good. Yeah. nakya n'amugamba nange munayo kintuukako oba osanga nandinyumiddwa nnyo obulamu mu biseera ebyo Okay, dani okubeerawo ng'ogamba nti oba bwalinga butya straight to the element. kakani njagala nsooka enjogere ku njovu etudde mu ddiiro kwono yeeriwa wuliriza gwe wuliriza Are you single? kaamubuuza dda mbutuufu oli singo When I could have been honest and avoided potential heartache. ekituufu kiri nti nandibadde mulambulukufu mu kino nensooka neewonya byonna ebiyinza okuleetawo ttagali naye ate kikwasa ennaku namulimba What about you? yamugamba tali singo Single also. ate gwe Interesting. kwega yamugamba nti ali singo nina kyanaye namugamba ndi singo Like casual relationships. I mean, totally fine if you bw'oba oyinayo abakazi b'oyagala ebbali kisooka osobola okuŋŋamba nti nyinayo benjagala balinga 5 tuli mu casual relationship biki sexy blabla Yeah. osegeera Honestly, I've been so. lwoli obutaagala kadisappointing amugamba amaziba gali nti It's hard to meet people. kuviira ddala mabega bbanga lyetoolodde nga talina muntu gwali naye You're right. okakasa ati ye People and you're busy all the time. Yeah. buli kaseera abeera bisi ekimwakadde katono nnyo okusiikana abantu I Crazy. know, right? I like live in restaurants. What? What do you do? Like eat by yourself or something? No, yeah, I mean, I do. bw'aba waakulya agenda mu restauranti Fact. gula teekaawe One lie, you have to tell 2 to cover up the first. yagamba nekisinga okwasa ennaku nti bw'oba olimbye ekisooka oba weetaaga olimba ogwokubiri okusobola okukavalinga obulimba obusooka then kati ate bw'oba oyingidde mu kiseera kyakulimba kwegaba nga bitambulira mu kulimba oba oteekeddwa kulimba bbanga lyonna kyali bwe yamugamba olimbye lwaki olimbye Standing. 'Cause I can't stand him. 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 '
This can't end well. You. Bino tebigenda komekerera bulungi ku side yo. 3 girls named Sharon. Abawala basatu bonna nga beba Sharon. Need I explain? Still. Weetaaga nkunnyonnyola engeri gye bigenda okuggwa. All right, I'm going to bed. Kale ngenze kwebaka. Life, my friend. Weetereeze. Because you're going to hell. Kubanga gye bujja maaso ogenda mu geyeena. Fun. Muyayi. Actual hell, but hell nonetheless. Where you wake up Kwate kubo najja erudda. when the world Nabagambye tuyitibwa Sharon 1, 2, 3. and they might Vijja gy'osobola kisozinga bulijjo. you see the same old thing. Ain't no food upon the table. Nakya akaatula ebbali ne kasuna endongo. Wabula munywanyi wa mulabudde n'amugamba bino tebijja kuggwa bulungi. Badde yeebulankanya yeebuzaabuza nti ate biki kono gojja kulaba. Bashaloni bonna basatu n'obateeka mu kadingo. Shine light on. Ndibadde weetereeza ng'obudde bukyali. Let the midnight special. Baakwata ekkubo eyo ne bavaayo. How come you don't have a girlfriend? Kijja kyanga tolina girlfriend. I don't know. Simanyi lwaki. Are you afraid of being alone? Kyogamba otya okubeera weka. I am. Nze ntya. I'm afraid one day I'll be old. Bise ebisinga mbeerawo ne ntya nti ngenda kaddiwa. My true love. Nga sisobodde na kufuna musajja gwe. All alone. Nga ninzeka. In a nursing home. Mbere mu nnyumba z'abakadde. Bihoomu by'abakadde. I know, right? Mbitegeera. I mean, I think it's why I like old people so much. Kyekyo lwaki ndowooza nfaayo nnyo eri abantu abakadde. Ngenda ne mbafuna mu kifaananyi kino eky'okuba nga bambi bali lonely. I don't know. Maybe because it's an escape. Yamubuuza lwaki oyaga nnyo litiro kono simanyi oba osanga nsobola okuddukira. So what are you escaping from? Kati kiki ky'otoloka ekyo ky'ogamba? Fears? Olina by'otya by'olinamu nga fiyazizo. Like I have any. Liar. Olimba. All that means is you're avoiding them. Hidden. Kiba kitegeeza nti oteekeddwa okuba nga olina fiyazizo nga either oyagala ziddu kuba si kingogezaako zeewala. Toyagala ze confrontinga. Can we talk about something else? Ngenda kusaba tusobola okunyumya emboozi endala eyo tugite. Kono totally kiri fine. Bw'oba toyagala tubinyumyeko then tusobola okunyumya kubira akamu kuba peeke. Wabula bukyanga atandika kubeera nako. Kwegamba ke kakyake yasooka okubeera nako nga takalowoleza katwala akawolongojjo. Wabula kyamugwako. Mukyala kasobeera naye okumala ebbanga nga tolowooza ku nsonga ezo ye kennyini asobola okwekwatira. You've done this before, right? Kino wali okikozeeko kubanga ndaba pressure gy'oleeta y'amaanyi. Virgin. Tungamba nti oli mbeerera sigamba nti nange ndi mbeerera naye. And some music from my retro collection? Okay. Kale ono gwaliko ssebo kafulu. Naye ssebo alina engeri gyamuleesewo ng'alinga alina amaddu amangi. He seems so happy about it. So Yagamba nakyala ali musanyufu ku ki kye twali tugenda okukola. understand. Kale nange namulaga ati gina amaddu nga ninga abadde amaze ebbanga nga sirina kye neekolerawo. Najja erudda. It can be dangerous. I was safe. N'asooka ateekako enguliko. Mala oseetinga omuziki. Ne bayitawo ne boolekera erudda. Keera waalo. Kaseera kaali katuuse akwekubanga alikulira. Some time? Yeah. Weetaagamu akadde. Besides the obvious. Kiki weetaaga nti ng'oggyeko ebyaffe bya bulijjo? Had some fun here. I hope us parting ways in the business end. Kansubire nti okwawukana mu bizinesi kigenda twawukanya ku nsonga zaffe ziri. No. Nedda. No, I like our arrangement. Anti entegeka yaffe sigirinamu tagali njagala. Can't beat that. Not even if Era sobola gezaako kubanga. Aya. Nakyabwa amaliriza amugamba ekyo tokirowooza nako. Kakino n'ennyumba. Hey, what are you doing here? Ate okola ki wano eno Sharon? Sharon yamusalako. Hello. Hi. Honestly, Yagenda otegeka ya feesi ye. though, Sharon, I'm trying to wrap things up, and I'm late, and my buddies. Anti mbadde ngezaako okubaako bye nteekateeka ndi kikeerezi bakyali bange banninze baagala tugenda tusiikane. That's actually why I'm here. Y'ensonga ebadde ndeese. Really? Ngeri gyegenda okubeera ya feesi ye empya. And? Badde njagala tugisalire. Ah, you like that. Kano ssebo kaamusalako. I'm letting go until I get what. Sigenda kuta ogende paka nga maze ofuna kye neetaaga. I want you, me. Aya.
ate bw'atandikawo muganda wange. I never understood why women get out of breath when men do all the work. Babado. Must be a cardiovascular issue. Ye bw'abeera mu nsonga ezo ebirowoozo bibeera ku kirala. Baamuyigiriza. Wa. Olaba. Bwe batyo nno bwe bayingira mu yafeesi. Kati ekiwedde. Yagamba kaali. Yakwase kubona ayitawo erudda. Malinnya katusiika n'ekyo ky'olwaliro. I mean, it's kind of romantic, that's what the reviews say, but be a nice way to celebrate your new venture. Nze mbadde ndowooza y'engeri gye tujja osobola okugezaako okucelebratinga entandikwa y'empya eya bizinensi. Kajja kagenda okuzza amaaso okulengera nga ku ssimu ye kuliko message eva eri Sharon namba 2 Sharon 2 yiye nti bakyali baabadde balina okumuca emmotoka yaabwe yakyankalanye n'akansoli nga kati abadde amusaba ajja asooka amufunise kakwiki. Katonda wange olina ssebo ne Sharon namba 2 yakwata erudda n'asooka ajjamu ennamba y'essimu malisa okugijjamu n'ayisawo n'ateeka erudda. Kati bigenze bitya? Yali agenda kwata Sharon namba 3 amutwala eka. Muleete asobole okumwanjula naye baaba ekiri eka. Eka ewaabwe wa kyankalamu wonna. I've been begging this one to introduce me to you, so. Linda, Sharon, this is my sister Linda. Hi. And her 3 kids. Hey guys. My sister married a football jock at 18. Yagamba sissa wange yagenda n'awasa omusambi w'omupiira ng'alina emyaka 18. Agenda okuyingira mu myaka 20 ng'alina abaana 3. Then reality hits and you gotta move back home with mom. Hi. Era yamulemwa okusobola okubeera naye You like that? ng'alina kusenguka kuva wa musajja kudda waka. Was at my mom's. How's the job at the burger joint? It's good. Good. Mulimu genda kutya ku back joint kono si wabi. Climb the ladder. 5 years of charm though, right? You know, I work at a restaurant. Billy! It's no wonder certain kids develop certain complexes growing up. Yagamba nti ebiseera bisinga tekyewunyisa abaana abamu balina engeri gye bakula nga balinamu engeri y'embeera n'emize. Yeah. Kiba kisinziira ku gy'aba yakulira. So sorry. Mpozi ng'ogasseeko ne yamuzaala. Waliwo n'ekyana. Come here. Jangu wano. Come here Nedda. now. Jangu wano kati. Nedda. You little brat! Jangu wano oba si kingenda kusekula kaana gwe. Come here right now! N'asooka amukimbako awo. Yesu Kristo tufudde badaayi. Maama guno gwana. Guno gwana bannange. My mom's brother was now living with her. Kali agamba kojja yali abeera waka. To get back on his feet. Mbusimanyi baali bamugoba mu mulimu gwe yali akolamu kati nga yeeteekateeka kuddamu kuteya kyokka kitutte emyaka ndowooza 5 bukyanga bamugoba. I can't believe a nerd actually got. Si wakikkiriza nti gwe gye wafunye omuwala mubalagavu ng'oyo. Just saying, she seems. Jasi mbadde ngamba bugambi. Maybe something wrong with her. Oba osanga akawala ke kalina obuzibu kagwa ensimbu. You got a cock? Teri muwala musufu ayinza kubanga kayinza n'okuba kalina bibiri. That's cool. Kalina zubura n'ekigambo. Yes, he did. Oli kojja bali ku mmeeza. Pussy. Used to be into that those 70s black movie shit. The weirdo. Kidding me right now? This Banange, eno si emboozi gy'oyinza otandika okunyumya kati ontiisa tufulume bwe tutwekube. Mwana muveeko naawe. Mom, how am I? Well, can we go? Tugende tusobola ogejja tugende beesonyiwe. Jja tugende. For dinner. Pleasure's mine. Jonah, don't go! Bambi togenda Jona. Yakwase kuba abaviire kiki? Call her hermaphrodite. I asked if she was a hermaphrodite. Sigambye nti ka Aphrodite wabula mbuuzizo ba ka Aphrodite. Baatula mu ggaali. Yavayo ng'awulira aswadde. Nice family. My family. Ati famire y'onsufu kono famire yange kasakiro. Why do you let him talk to you like that? Kalwaki obakkiriza okwogera naawe bw'otyo? Tenkole ki? All behind me. Ne kati ebyo byonna biri mabega wange. Takyayagala genda mu maaso na kubanga abyejjukanya. Emmotoka yakwata ekkubo n'ejja pembeeni. So, you want to talk about this? Kati toyagala tubyogereko nti nedda. Okay. Kale bw'oba toyagala byogerako. Kiri fayini sigenda binyegako. Yajja. N'akwata ekkubo yeeyongereyo. Oh, yeah. Kati olw'obusungu obungi bwe yajja nabwo. Say that hurt people. It's a cycle. Yagamba nti omuntu okeera ku makya ng'alumya abantu, kulumya abantu, Do every miss kwegamba ebiseera ebisinga ebeera cycle. its origin.
buli muntu abaako engeri gy'afulumyamu obusungu bwe ate mufulumya obusungu akomekereza alina byabalumiza kati nze obusungu obwange kino kyenkola obusungu bwe bwonna awulira ng'ayagala yagwako ono namba 2 kyeyamukola ne namba 1 abeera awo n'afunamu ekifaananyi ng'alengera kannakyala kejjede bwe yagira najja gye kali anti mbadde nsazeewo mpitirewo wane neetonde ogenda kuyingira oba ogenda sigala bweru kono ndyokeeko ono kiryoka eyingira kamusaba ayingire munda bw'aba azze kwetunda tewali tagali kati baayitawo ne bagenda ku restaurant bafune ku byokulya manyi bagamba nti ebiseera ebisinga abaana ababeera ne good relationship ne bataata baabwe baba nnyo okwasaganya abasajja nyinza okuba nyina we nakisoma we sijjukirira ddala bulungi baabo tugenda kissinga girlfriend wo musimula ka kisi officially yali amaze okirangirira nti agenda kubeera girlfriend we ebyaluli nali njagala lisikuliramu ku bya buto bwange naye just lwakubanga buli lwembenyumyako bindeetera nnaku mba njagala nnyo mbyerabire kwegamba bisigaleyo emabega mu nkoto naye buli lwenkwate kubona eŋŋenda eka ne babinzijukiza bimunyiiza naye ate wabeera ng'aliko obutapu mweno time watasobola kwefiirayo kwegamba nga yeeyagala bweyagazi toteekeddwa genda maaso nakubako kyonnyonnyola tobaako kyonnyonnyola gyendi nange kyemba njagala kikimu kyokka ku akafumito kubanga osobodde okwogera nange nawulira nga njagala nkagambe nti I love you Sharon, you are my soulmate naye ate ekyewunyisa kye nasobola okwatula kyali nti weebali oli so cool nawe weebali ndi musefu kubanga nkulina mu bulamu bwange Jona ndi musanyufu nnyo waaw tugende tusooke tulye dansi kono kati buterevu kati mpozi ngokono nedda nina mukuwaka siina syagala kulimba teweraliikirira bakwate kuwa ne boolekera ku dance floor sebo beeyagala waawo olwafe eyo kyaggwa bugwi kano kyakakola waawo yatuuka ekiseera n'agamba ddala mutuufu kino kyenkola nteekeddwa kirekeraawo ngenda kita wuliraako oyo kubanga atambulira mu mbeera bweti It's fucked up what you're doing, you know that. kyogenda maaso n'okola kiri fact up ekyo naawe okimanyi What you're doing? How do you have sex with 3 hot chicks? You like this girl, I can see that. ono omuwala omwagala kyo nsobola okukiraba leka kwewozaako I didn't choose a thug life. Thug life chose me. nze sebo saayagala bulamu bwakubeera munaaja twa yeyannonda. Listen to me and listen to me good. As my father, nze kitange nga bwe yatera okuŋŋamba wuliriza life you live, make no mistake about. bw'oba osazeewo okulonda obulamu bw'ogenda otambulira mutokolanga ensobi You want to do this with me? Do it. oyagala tukitambuze ffenna For my ex-girlfriend Heather for the past month? nze siinze gwe baakyawa Life advice? That is fucked up. ekyo kiri fact up ate tokireeta Talk to me.
about Heather. Siagala ngambe ku bya Heather. That bitch whore to me ever again. Oyo musege todanga muno mungamba nje. Angry about this, aren't you? I'm not angry. Relax. Oli munyivu ku kiko siri munyivu kono oli munyivu. Anger, okay? It doesn't go away. Obusungu mulaba tekisegeeza mbu kiri kigenda vawulo kwa oli musungu. Stop hurting people. Leero gwe. Deal with that unless you want it to fester and to become one of those angry, pissed off. Unless ngoyagala kyuka kubeera bana abayaya. Types, really? You can work at a 7-Eleven. Fucking racist. Though I don't understand why so many of my people do end up working at 7-Eleven. It's disturbing, but here's the point. Ensonga eri bweti. Angry. You're a little angry. No, Nze siri munyivu kono oli munyivu. Neda. not. I just think that Heather is a fucking bitch whore for fucking my... Kyensobola ogezaako kugamba nti siri munyivu. Obukyayi bwe nnina oyo musege yagenda kwegala neighbor. Take a shit in the middle of the living room. We would step over it and acted like nobody saw anything at all. Yagamba nti kyali wange yali mu dinaayo. Alinga kamaguja ke twalina akasala ng'ezzike mu ddiiro nga bw'olirinnyamu oyagala okwefuula mbu tolirinnyeemu naye ng'ate oba oliriggyeemu. Nona amukubira essimu olowooza akyagikwata. Sharon 2. Sharon namba 2 ng'ogenda sooka onneesonyiwemu kondeka. Katonda wange. Budde bwe obusinga. This shit is getting... Agenda okuzza amaaso nga ne Sharon namba 1 amwetaaga. Ebituuse bino bitandise okunyiiza. Kati yajja asiika ne menta wa mugambe. Ensonga nga bwetuuse munnange. Best to have 3 hot bitches than just one. I ain't gonna lie to you, young man. To me, myself personally, 3 pairs of titties is better than 1 pair of titties any day of the motherfucking week. Kati yambuuza sooka ombuli ekyoyagala kwegamba nkuyambeko engeri y'okwegobako abakyala abalala 2. That's right. Ono yamugamba ag'amagezi ate saandiyagadde gakuba kubanga nze ku saidi yange My life, my... okubeera n'omukyalo mu atleast obeera n'abasatu kati oba olina abasatu ate oyagala kwegobako 2. Gotta make their own choice. But I will tell you this, naye nga kyensobola okugamba kiri kimu. and she will buy jazz. But on the real, what's right for me may not necessarily be right for you. Osobola okusalawo okusinziira ku ki ky'oyagala. Some retire, settle down with one thing. Nze obulamu bwe nasalawo otambulira mbwe buno obw'okubeera pimpu. Abasinga balitayali nga bali myaka 6. You gotta do you. Abasinga ffe tukyayagala okukitambuza. Then fuck with me or anybody else got to say about it. Gwe va ku muntu yenna kyayagala okwogera oba kyayagala okugamba gwe salawo nga gwe. Bw'oba owulira ddala nga mutuufu oyagala kubeera n'omudheni. It is fine, genda n'oyo omu. I was gonna tell them. Natuuka essira ne ngamba kati ngenda bagamba. I'm done. Ngenda bagamba bali abasigadde nti mwe mbatadde. Proud of you. That is the shit. Kati awo nkwenyumirizaamu funooko omu gw'oyagala gw'oba obeera naye. The clarity you get once you've made the right decision. Yagamba nti ebiseera ebisinga clarity gy'ofuna ng'osazeewo nti ngenda kukola right decision. The moment you decide to do what's right. Mu kaseera ako ng'osazeewo okukola ekituufu. Owulira nga wenna wenna olinga eyeenaazizzaako ebikyafu. Kati ate obuzibu nga bunajja. Jjukira bano yatuuka essira nga abayiginowalinga. Kati ate ono namba emu yali ategedde ensonga lwaki babaginowalinga. Oyo nno ye mukyala namugoberera wano road ne mumusangawo n'akakyala ako. Excuse me, miss. Oh, Ekiri fano okimanyi? can I help you, ladies? Well, Sharon. Ye gwe Sharon si bwe kiri? My name is Sharon. Erinnya lyange nze Sharon Name. ne kyali wange n'ayitibwa Sharon. So, Sharon. Kati Sharon. Well, Wow. oh, that's odd. Mu butuufu ekyo kyewuunyisa sisiikananga kuba Sharon babiri at the same time. We certainly have something in common. Well, Tulabika tulina kye tufaanaganya. The only thing. Kituufu si mannya gokka. common. Ki ekirala kye tufaanaganya Awkward. kiri awkward. Jonah. Jona omumanyi. We all happen Ffenna to Jonas. kirabika tweggala Jona. Seriously, is this like some sort of joke or something? Mulina kye mwagala okumanyirirako nedda. Tukubulira mazima nakya n'asooka atula I ebbali. don't think I understand. Sikiwa nti kitegeera kye muŋŋamba. You two are also seeing Jonah. Mwe ababiri muli ku Jona. I feel so liberated by Kati Lodi ajja asikane nakyala. my life. It's beautiful. Mutuufu mpulira nga anunuddwa mu bulamu bwange. Agenda okuzza amaaso akyali mu people power. Nga Katonda watufudde bannange. My world has just come to an end. Yatuna bw'ati ng'alabira ddala ensi eyinga emmementusi eweddewo. Sorry that we had to break it down. Onootusonyiwa okuba nga tubadde tulina okunnyonnyola ensonga ezo. Thanks for telling me. Yabagamba ki mwebale kubanga muŋŋambye. You're not gonna cry, are you? Kanswe mutogenda kaaba. It's like in public. And No, no, Manyi ffe tetwagala bintu byakubanga okaaba kale. I'll be fine. Anti sigenda kaaba ngenda kubeera fine. Well, what's the Linda kosoko tule wansi nga tonaba bit genda. of a proposition for you? Newankubadde twogedde bwetu naye tulina ekiteeso. Can't tell you this will catch up to you. No, we can work this out. Tusobola okufuna engeri gye tugitambuza ffe tetwagalamu kujjako naye ate twagala sigale nga atusaavinga nga tatu-ignowalinga. Sooka olengere kabulaza nno yuli. Well, maybe the 4 of us. Look who's here. Oba osanga ffenna bana naye wuuyo ajje wano tutule tubyogeremu. Maybe. Kati Definition. ate ono gwe babigamba mukazi wattu alidise tali mu bintu bya kiyaayi. I didn't run.
It's not that. yatuuka essira n'asooka alowoozaamu oba ntawanyike naye teyasobola kudduka amagulu gaasanyalala n'abeeraawo nga tasobola kuvaawo kati nakyabwe amulenga yawulira busungu najja amusiikane How could you do this? era mutuufu oyinza otya okuntuusa ku kino 3 Sharon? bashawonizi basatu Sicko, are you? oli mulwadde nabakiggwe It just really happened. It just. mbu kyatuusewo butuusi kyatuukawo butuusi And I'm number 3. kwegamba nze bali oli nekubeerako namba emu namba 2 nze nembeera namba 3 nogamba mu kyatuusewo butuusi I hate you. Don't you ever speak to me. we syagala oddemu kwogera nange toddamu wadde okusikana nensonyiwa genda yadduka akasikane shawuni sokolindeko sharoni We're done. It's over. mwembatadde temuddamu okumanyira oyo tayitawo Can I help you with something? Sharon! olina kyeweetaaga sharoni Wait, Sharon! shawuni sokolindeko wayi Believe, dude. ngenda kusaba ofulume genda Go. genda yavaayo busungu bw'alina Well, that didn't go exactly how I. wayi tebigenze nga bwe mbadde nkibaze You kali wadde osuubira ki obadde asuubira nti oba osanga n'oli ajja beegattako Okay. onakkiriza ekituba kitambulize wamu bonna bana I won't call you back. You call me when you're ready. yakakubira amasimu gonna aga buli kale ate ng'olowooza kagakwata I won't call you back. kyokka kyali bwe yali amugamba besi essanga It's me again. nze nate era Please. I just want to talk. bambi njagala kwogera bwogezi naawe Later was on. Earlier, I thought of you. I just want to explain. jasi mbadde njagala kunnyonnyola If you don't call me back soon, I'm going to start having to go to a different coffee shop. bw'otankubire ngenda kufunawo ennyo akacyayi ewalala Again. Okay, please call me. yakuba amasimu n'akola buli kimu kyonna I can't think about anything else. I'm sorry. siina kintu kyakyesobola kulowoozaako okujjako gw'onoonsonyiwa kale Okay, call me. I just want to talk. bwe kiba kisoboka nkubiraako njagala kwogera bwogezi naawe wa I missed you. njagala kibaye tikumisinze essimu yagiyisawo n'agiteeka pembeni yakimanya kano kamuganye tekagenda muddira ewaka Look at him. laba omuyaaye Look at him. sooka omulengere Buddy. kabulaza Talk to me. Hurts, right? Right in the heart. tayagala kwogera naye That seeing you so upset, I don't feel half as bad about my life. I guess misery really does love company. So, we're in this together. Oh, I'm sorry. I'm just thinking out loud. You're an asshole. buli katofaali abadde amugamba nkimanyi mizeri teyagala nnyo kampani Point. kati kyotuddemu nange kyentuddemu nange kyendimu Good. kale Ice cream. Yes, please. nkufuneyo ku ice cream nti kale Little vodka in it. Sharon! oli naawulira essanyu kuba alabira ddala kabulazi agudde mu mbeera naye gye yabaddemu kati yajja butuufu yawulira nga tajja kigumiikiriza yajja ku street n'atandika okwogana ng'ayita sharon sharoni ojja kugulawo osaaga nze togenda kundeka bulesiba oti mu Hi. What do you want, Jonas? kiki kyoyagala jonas Promised myself after my dad died, no one would hurt me like that. nensuubiza neŋŋamba nti oluvannyuma lwakitanga okufa teri muntu agenda kuddamu kunumya bw'atyo If you were seeing anyone, nakubuuza nenkubuuza oba olinayo omuntu gw'olengera oba olina omuntu gweweggala yenna noŋŋamba nedda just be honest with me, but you couldn't. No, Sharon. Stop! shawuni sirika sinaba kumaliriza Now, I know you shouldn't be this upset. I mean, I've known you, what, like 6 weeks? Yeah. But nandibadde sigenda maaso na kunyiga bwetu kubanga nakakutegera ndowooza sabbiiti nga 6 naye sabbiiti 6 ssanyu jjereere lye mbadde nfuna sirika bwe mba njogera nja kuggyako omutwe leka njogere I'm so hurt. nze gwolaba nnumiziddwa ndi mulumi They hurt me, Jonah. mbutuufu onnumiza ekitenkanika jona I mean, kyetegeeza the 2 Sharons wanted to work me into this sick sex schedule. kati ate bali bagenzi ne bajja ne baŋŋamba bwe simanyi baagala kunteeka mu sekisi kando zammwe Sick. muli balwadde Deserve each other. ate mwegwanamu Done with you. gwe nakutadde I don't ever want to see you saagala kuddamu wadde okulabako sad before I go. waliwo kiwandiyagadde okwongerezaako nga sinaba fuluma And you've asked me what I was afraid of. yagamba nti mbiseera bikadde olina wewambuliza ddala mbutuufu ki kyentya Love. nze gwolaba nti okubeera mu mukwano Love, because I don't think I know what it is. kubanga simanyi ki omukwano kye kiriko totandika njogera mazima I was bullied. nze bwe nali omuto Different. bankyokoozanga nnyo No, but it was mostly this one guy. waliwo gaayi Ski. sande masavu I mean, it was every day. buli lunaku School without fail. I mean, it got to the nagendanga ku ssomero naye ng'alina engeri gyanfunza ewatali kulemwa buli lwe yangwangako nga nkolako byonna byayagala yampisanga bubi What am I afraid of? I'm afraid of Nick Kowalski. bw'ombuuza ki kyentya sande masavu And I'm not just afraid. ate si kutya buti
I'm ashamed. wabula mpulira n'obuswavu And I'm angry. era nga mbeera munyiivu Mostly angry at myself. ebiseera bisinga nga neenyigira nga nze Confronting him. I should. kubanga nali sisobola kufuna ngeri gye mutomera kufuna ngeri gye muyimiriza kwebyo byeyankolanga Self-esteem thing. ebintu bye yamukolanga byasigala nga biwundu byasigala nga bisago mazima tebizikiranga kufuuka nkovu naye buli kati bikyamuluma I didn't face this and confront this. kinuma okuba nga syasobola gezaako yimirira nga musajja kikomekereza Prove myself and justify myself. I mean, nga noonya engeri gyensobola okwekakasyamu n'okwegumya I'm fucked up. kituufu kyoyogera ndi factor Fortunately, you got caught up into my world of confusion. era ekyennaku wagenda n'osiraanira mu buzaabuza wange I know you've got no reason to believe me. era nga nkimanyi tolina nsonga lwaki oba onzikiriza If nothing else, know that I'm sorry. watabawo kya kyensobola kwongerako ekyo okujjako okugamba nti nsonyiwa munnange nsonyiwa nsonyira ddala Weird how like something can happen to you so long ago can affect you today in the weirdest ways. I mean, 3 Sharons. yagamba nti bwe kiba nga ddala mbutuufu I can admit that. ekyakutuusyeko ekyobulabe okubeera nga basharoni basatu n'obasikana mu ngeri enkyamu ate gwe mukazi wattu bambi But things are gonna be different now. naye nsuubiza nti ebyo tubiteeka erudda Okay? ebintu genda bitereeza kati bigenda kubeera byawufu nsuubiza bigenda kubeera byawufu ku luno Make things different, Jonah. kati ogenda bifuula ota ebyawufu gyona You haven't changed. kubanga tonnabakyuka You're still scared. ye gwe akyalina okutya kuli Running from your fears. tonnaba kuva mu kutyako Ski. Your fear of losing me. otya sande masavu otya okunfiirwa But your past is destroying your present. And weesibye ku byayitaabyo ebyayitaabyo bikonera akasira kakakati ate senga tobeera mwegendereza ne fyuca egenda kwononeka olwokubanga olina okutya kuwakula nako okuva emabega nze ndeka sisobola kubeera naawe ng'okyalina psychological problem eyo genda ofune engeri gye weeterezaamu You lost the best thing in your life. The only thing that matters to you. alinga eyali afiiriddwa ekintu ekyasingidde ddala okubeera ekisufu mu bulamu bwe ekintu ekyandibadde ng'ekyamakulu gy'ali That was the burrito I had earlier. What yazza ne kabalansi something had to be done. I would n'agamba naye omanyi head on. bwe kiba nga ddala mutuufu waliwo ekyali kiteekeddwa okukolebwa okusobola okwesumulula n'okwejja mu mpingu z'okutya kwe yali alimu yalina kulumba sande masavu gy'ali sande masavu yaliyo 3 years old, 6'4", namutuuka ku luno ssebo ng'aweze n'okuwera muwanvu muzibu chest band, and 17-inch biceps that wield a crushing yali ayimiridde awo nga mu butuufu stand bw'amutulira bw'ati agamba kweri for all these years. I could feel my body changing. Increased heart rate, or secretions, xerostomia, otherwise known as cotton mouth, and a really strong urge to pee. I really had to pee. yatuuka n'awulira ng'afunyemu n'ensisi yagala kojoba yimiridde mu maaso ga sande masavu gwe sore kiki kyoyagala nkulaba ogira ekiriwo kiri nti You scarred me for life. mazima gali nti obulamu bwange obadde obunyigiriza nnyo okumala ebbanga nensalawo nzije You and let you know that I will not nkutegeeze nti dominate my life anymore. nze obulamu bwange togenda bukwatira awo Rest of my life. And I want to tell you that era njagala nkugambe I forgive you. nti nkusonyiye Forgive you for all the hurt. nkusonyiye okubanga obadde onnumya And I'm releasing you from my mind forever. era nga nkuta okuva mu birowoozo byange ebbanga lyonna You no longer nkudisimisinze over me. you no longer have power over me Is that it? kyekyoka ate waliwo ekirala neesumuludde Good for me too. awulira yeeyozezzaako afunye mwoyo mutukuvu n'agoba sande masavu mu mubiri gwe Got a lot of work to do, man. I got like, nyina ebyokukola kuba nyina emmoloka ez'okkanika eno sebo no nyingi you know what? naye omanyi Got time for nothing. alisi nyinayo eddakiika 2 ez'okuba nga nsooka ne nkugundamu ogambye eki Seriously? siriyasire yes eddakiika 2 nkugunde Let's get him. tukafune tufudde badaye ne batoka badduka Just a little differently in my mind. yagamba ku ludo Life goes full circle. obulamu bulina engeri gye bwetooloola It's a bitch. obulamu isabiki bw'otabeera mwegendereza bukufungana sande masavu ssebo yamukwata n'amuleeta erudda n'atoka amutujja ennyondo Over kati gwe I learned to distance my mind from present circumstances. yagamba nti ebiseera ebyetoolodde nayiga okusobola okuba nga nnejjako ebirowoozo by'akaseera kembeera mu kaseera ako
or how excited I was about seeing Star Wars Episode 1. Era bwe yali ku mazaalibwa ge Phantom Menace! yali ajjukira ebiseera bwe yali omusanyufu ng'agenda okulaba Star Wars episode namba 1. As I looked at her face, kati nange bwe nali wano nga Lodi afuŋŋanye nafuna ekifaananyi kya Nakyala bwe nalaba feesi ye ng'amwenya bye twali tuyiseemu ffene essanyu lye yali ampa n'omukwano gwe nali nfunye simanyi wa amaanyi gye gaava wabula amaanyi gajja mu kugulu kwange n'ensitwa n'ensamba Shande Machavu Borogi bwe musamba Borogi kati gye nako mugenda maaso n'okulowooza ku Sharon namba 3 bwe busungu bwe nafuna munyiike munyike n'asooka amugunda Shande Machavu mufune sima kiki kyantuulako wabula ku mulundi guno nali nkiyingidde mu kiwangula. I was in it to win it. Ku luno nayagala mwambalira kuwangula gwe masika Shande butuufu oli mulalu gwe naawe yagamba newankubadde bansekula nga kiringa ekiraga bampangula naye ekisinga okunyuma byonna nti at nagenda ne mu lutalo nenwana nensobola okulwanisa kiwaji Shande Machavu. Nze ku saidi yange ssebo eyo yali win. Atoka amusimba olugalo gwe Shande Machavu luddangamu nomanyira. Kati yagamba kyamutwalira ennaku etonotono okusobola okugezaako clearing ebinobule bye yali ayina. Ekisinga okwasa ennaku nti gaye yali akutte akatambi yakateeka ku YouTube ne kafuna ssebo miliyoni 10 ba viewers. Era ng'agamba nti kati obulamu okusya ku ngeri gye bwali butambula yali awulira bulungi. Jasi okugyako waliwo kimu ekyali kimisingamu. Yali amisinga Sharon namba 3. Abese sanga yamutuuse bali n'amugamba siraba nsonga lwaki werekereka nze kuyambeko musindikire taxi ngina taxi ziri ez'akabi taxi ez'akabi ngina musindika message tajja nakwesikamu wadde kono kakasita ati butereevu kansoke mu kusindikire bagita taxi manga eyo taxi manga tasobola gaana taxi manga unagenda okebera taxi ya musindika I miss your doggy style zibayita manga taxi manga eyo tasobola gaana ezo zezimanga butuufu musindikire message mu I miss your doggy style. This is interesting, man. You like this? Yagamba kyo kyewunyisa. It's called the fear that fear produced. Kati yamutuuse bali n'amusomera akatabo akakwatagana ku bakiwagi n'engeri gye bakutreatinga n'otandika okufuna okutya ki kyekuleeta. Not gonna find a girl as great as her. Ekituufu kye sigenda kufuna muwala alinga Sharon namba 3. Sigenda kufuna muwala musufu alinga Sharon namba 3 kati Sharon oyo yagenze. Abesesanga ate kiki? Something you said got to me. Waliwo kyoyogedde nange ekintuuseeko mu butuufu ne kinyiga. Just made me think about Heather and how I'm nange kibadde kindeetera okulowooza ku Heather. Gonna find another woman. Kituufu nange sigenda kufuna muwala alinga Heather. After everything you said. Okussa ku byobadde oyogera. Yes. I really do, man. Kituufu kiyiti muyagala atera mu misinga. Really do. But you know what? Hey. Naye omanyi. This is kiki kye tuliko bino tubiveeko tebikwata bino bikwatagana ku ggwe. Stop saying things. Lekeraawo okwogera ebintu ebineetera okulowooza ku Heather. Birekeraawo. Crazy to want to be with somebody who cheated on me. Ddala mutuufu kyabulawo otandika okulowooza okwagala okwera n'omuntu eyali ayenze. Nze simanyi kumanya lwaki abantu balumya abantu. Mu butuufu ekyo kyebuuza. Lwaki omuntu akeera ku makya n'akola ekintu ekinyiiza munne? Abantu tulina engeri gye tutobamu n'ensonga zaffe. Tulina engeri gye tukwasaganyaamu ebintu mu ngeri zaffe ez'enjawulo. Pulira mwetaaga njagala akomewo gye ndi musuwa. Nange misinga Sharon namba 3. Kati kamutunuulira ne kamugamba omanyi kanzije. Kati ate olaga wagwe abesesanga. Nzija. Kangene nsooke neetoolemu gwe sigalawo. Sigalawo ojja singenda kubaako engeri gye neetereeza. Gwe beera awo tofaayo nzija. There's no remedy to love but to love more. Yagamba ku nsi ya Katonda waliwo ekintu kye yasobola okugezaako tegeera nti teriyo ddagala lya muhabati wabula okuggyako okubanga naye yafuna ebisomozo ne yeetooloola. Sharon namba 1 Sharon namba 2 yajja Sharon namba 1 yajja n'asiikana namba 2
njagala obeere wa mazima Having sex with kano akasajja obadde tokafuŋŋana we siri sex with Jonah lately. I thought he was nze mbadde ndowooza akafuŋŋana gwe nze tekakyajja wange phone. Same. n'amasimu tegakakwata Dressed at work right now. I need him. ennaku zino nina stress waawaaka ke kabadde kannyamba Right now, and we're gonna. nze nfunyemu ekirowoozo tugende tukasaleko ewaako Come in. tombulira kyakola yingira fine jasi ndowoozezaamu kijja kuba kirowoozo kirungi tukasaleko ewaako kati abese sanga yajja n'asiikana sharon namba 3 I'll just have a medium latte. soko nfunye ka medium latte Medium latte. mufunye medium latte He misses you. okimanyi nti akusubwa whatever kituufu He really is. ekituufu kiri nti akumisinga Acting right now in a way that I have not ever seen him before. essaawa zino ngenda kubulira nti obadde omutadde mu mbeera gye mbadde simulabangamu Of losing you. You era kati essaawa zino ali mu kutya ne kamubuuza okwaki ever. okw'okufiirwa I know I have experienced it. God, I just don't want to see him lose a good. nze mbimanyi bwe bibeera ddala mu butuufu ng'ofiirwa omuntu gw'oyagala kyekintu kye sandi mwagaliza kigenda muluma kigenda munyiga okukamala bambi Genuine love. bw'obeera naye nkulaba nga mulina kye mugabana ekibagatta ekyenjawulo kitwandiyise omukwano gwa namaddala genuine love. I hope I see you again. kanswe nti ngenda kuddamu okulabako nateera Yeah, okay? bambi musaatu yayogera byayogedde ono n'asooka asirikirira. Jonah What are you doing here? ate okola kiwana eno gwe Jonah No. kati yajja n'asiikana Heather. Jonah ze n'asiikana Heather. You're devastated. You're devastated. He's devastated. musajja wattu embeera gy'alimu yeesinga okubeera embi n'okusinga I gwe didn't come here to asiize wano kulaba ng'okaaba want to know why you cheated on njagala kumanya lwaki wakera ku makya n'oyenda neighbor. It was mazima n'oyagala kineiba okay. anti tekyali kigenderere Had sex once. nejasi yaneggala mulundi ogwo kyali bwe kiti omusajja yali antereddewo essimu ye kati mba njiyitaayitamu essimu ye neibambu Bar. ngendo giyitamu waliwo ekintu kye nalaba oba osanga kyesandirabye kikyewalaba masaaba nno His face. nalaba zubula ye Huge. alina zubula ziri ezaalagirwa zubula zimaŋa zubula Investigate. mu butuufu nenjagala nkinoonyerezeko ndaba eyo zubula maŋa ekikola etya I'm so katonda wange boyi yamwesimba maaso mataaba nawulira nga bimusobedde with big penis. mu butuufu simanyi na lwaki yandaga ng'ayina maŋa nze bannaye Need to know that, but And I am missing him. mpulira musubwa bba wange So bad, but I don't deserve him. the guy's a mess without. kusya ku bye nakola simugwana ono aba ali wano nawulira abakookona yakomyewo dda alika drink waayo akonkona azija obadde otya enkonkona teyeetagisa eyeya yagulawo akajje That's right. Where's John? era ddala kituufu I mean, you don't know. I mean, I went out for a coffee, I came back and he's not here. Well, wait for him then. bamubuuza Jonas ali wakono simanyi kubanga nze ngenza okudda nga taliiwo Company. banaye temuyingira kubanga taŋŋanya kuyingiza bantu kale batudde seewo beetaaga bba waabwe nakye yali bali ng'akyabirowoozaamu kuva lwe bayogeddemu naye kano kajja akola nako You gonna go see him? ne kamugamba ogenda genda omulabe oyagala genda musiikana genda omulabe Yeah. ya Take care of the shop. gwe tofaayo ebyedduuka bindekere ngenda gikwasaganya Yeah. era ddala kyoyogedde Get my man. mu butuufu kange ne nfuna omusajja wange tebagenda mwezingako weebalama I'm gonna get him. kange ne mufuna abasyaga emisege egyo Crushed me. Sharon's. She crushed me. ono naanyumya nabo abayita ba sharons omukyala yankurashinga ono Girl out there who's gonna love you. And gwe tofaayo waliwo omuwala agenda okwagala gwojja ofuna ajja okukwagala I guess, you know, nsuubira oba osanga gy'ali I just want Heather back. naye njagala Heather wange after she cheated. oluvannyuma ng'amaze n'okwendako She cheated. yesi yayenda tetugaanyi That's a gnarly. That's ate n'amukwata n'omukwata naye newankubadde yayenda yesi ye Heather we amwagala wadde Heather yayenda On her. I mean, Baba. you're right. That's only fair. naye ekituufu kiri nange njagala kwegamba singa kisoboka nange n'ayingira n'ansanga nga nina gwe nfuŋŋanye Oh, she should walk in on. nga nange bwe nayingira ne musanga nga masaaba amuli bubi nange njagala nsange nga nina gwe nfuŋŋanye I mean, look at me.
naye ate munaye ekikwasa ennaku gwe ntunulayo bwefaanana In a state like this. teriyo musajja mukyala ayinza tutomera mukyala ng'ali mu mbeera ŋŋanze naye Bad because n'amala asirwala omukyala yenna n'antomera sexual. mu butuufu nsobola omulaga nti nze ndi sexual demon wangi ate buno bulinamu akasagazi kwegamba nyinza omulaga nti ndi kabaka tugeza otya ng'okikola otya nsobola osooka ne mutugga ne mmala ne mukwata embaddiya ne munyweza bwatuka esiya ne buulya nga busubaradde buli oba kiki owa yenyina surprise kati rodi aleese nno hedha bagenda okubuulira ate olowooza tongenda nnyo bwotyo naawe abaayi sooka olindeko gwe abese essanga yajja agenda okuzza amaaso nga abe jona sharoni ne sharoni Drew, what the hell? gwe ssebo kiki kyokola n'abakyala abo Let me explain. kuno kusaaga kansooke kunyoya tere nenakyala wajjira kiki ekigenda mu maaso You here to join the party too? simanyi naawe ose kwegata ku mudido nedda nze mbadde nze kusiika nono naye kaŋŋende lindako saa twabadde ku mudido Such dirty little. mbutuufu n'otandika soko lindeko togenda ono yamugoba misinda gyamusiikade They give soko yimirire sharon so they lavo mari. g'obadde ku mudido obadde ku mudido sibadde ku mudido jangu wano ate bamukuba egiraasi gwe labayo There's no excuse. yagamba kyosi kyakwekwasa nti nakulumya I know that now. nkimanyi kati I'm so sorry. era ngenda kusaba onsonyiwe nsonyiyira ddala I'm in the process of changing. mbadde ndi mu prosesi yakukyuka mu mbeera zange And if you give me, era nkusaba singa ompa omukisa I promise. omukisa ne bwe gubanga gwe gumu ogusembayo nkusuubiza ku nsi ya katonda kusuubiza ngenda gukwatanga kalira ka mwana In there, kiri kyosanje munda amazima nange mbadde simanyi nti webali wesegera sisibitegeddeeko wabula njagala okimanye nti kusibwa ekiteeka ne kabambi. I miss you so much. My Sharon 3? Shawuni wange namba 3 bambi. My first. My last. Gwagenda osooka gwengenda osooka ogwa naye mukwanira gwagenda osemba Sharon. Nkulayirira. Kawuliza ebigambo bye. Ate nga nako kamwagala. Yeah, I mean, just a little bit like the end. Oh, come here. Jaguwa leero. I love you so. Nasooka musima nkuyagala ekiteeka ko nange nkuyagala. Just so you know, Kyenjagala obaje. you had me and I miss your doggy style. Mu butuufu wasindikidde kamesi yagamba nti you miss my doggy style nga nange missinga doggy style ekyo butuufu eyo yeyantadde mu mbeera okakasa niye ayisebo kamesegi yakasiri wow baba do njagala osibayo tekuyagala wubula kati akyogera kubirira ku tobo y'omutima gwe bambi nako kamugamba kimu nange nkuyagala. Life catches up to you. And it's not all that bad. Nabagamba I got a song for you. nti obulamu bulina engeri ssebo gye bukufunza naye etera tebukufunza nti oba kwega busobola okufunza mu ngeri ennungi ne mu ngeri embi. Yakwateko n'ateekako enguliko kasira kakubojja daasi owulira ki n'asooka yejo waawawa Traveling could be real if you had a set of wheels that you could consider your own. Koona dansi yasooka n'amukoonera dansi awo. Visit me Wow. anytime. Leave your hometown for mine. Guessing you probably won't. No You may wonder what happened to Drew. Well, he made up with Heather. I'm sorry I cheated. Yagamba nti oyinza okuddawo neweewuunya ekyatuukawo eri abc esanga naye musaatu ssebo naye yamala
mukyala we n'akomawo gy'ali era baatandikira we baali bakoma. And the other two Sharons? Bali ba Sharon ababiri. Haven't seen them. Unawulira ng'afa bw'abeerawo ng'alina ebimuteganya. Really? Okumanya nga bazibu baatuka essira ne bagamba wa ye lwaki tutegana n'abasajja. Ekyaffe tukyemalire. Oh, that's a nice shot right there. I only saw Nick Kowalski once after that. Nadamu n'ensooka nengera ku Shane Mashavu. Wabula Shane Mashavu kati akatya. Data Max, can you dig it? You may be surprised to learn that you can't fully experience life until you face and confront the bullies. Yagamba nti osobola okugezaako kubanga tokitegeera naye tosobola ku experiencinga life alesi ng'omaze n'osimba amakanda n'ogamba nti kake kaseera kyonna ekigenda mu maaso n'okunkijjanya kyonna ekigenda mu maaso n'okwefuula kiwa gigendi nyina kitomera butomezi kiveewo ndyoka etambuza obulamu bw'oba tokikoze then kiba kitegeeza obulamu tosobola bwe experiencinga mu ngeri nnungi buli kaseera ojja kubeera bw'otyo baasirawo bagende mu maaso tetakyala n'obulamu ne kamugamba syagala kuddamu kuwuliza ku bayita ba Sharon koye kali tugenda kuddamu bawuliza nabagambye tubadde ka romantic drama video gy'osobola shows nga bulijjo era nga kubisigalira zaffe bulambalaba ngenda saabuka abakubire mukanu wabula ddala abakaddamu ngenda kusaba osigale ng'otudde lodi yajja n'akwata ddakyala. That's how this story ends. Anti bwe bityo munnaye we bikomekeredde bw'atyo bw'asazeewo kawunzika ate nga nabagamba International Premier League Uganda Limited ne CK Pensi Jomai Property Consultant Shafik Phone Service Center Munta Royal College kugata n'akazali asata nalaba akaddamu sigala ng'otudde mukama abankumire mweraba. I just want you for my own. Don't have to try, cause I get you. Ain't no secret that ain't no. Foolish and stumbling, stupid and stammering, back and forth every day. It's okay cause I love you, babe. You got me all in my feelings. We go together like steps in the building. I'm so high with me. Love is like one.